nze neiba yafumbako n'embizzi n'agimpa. Gwe Masitullah. Nze Masitullah. Nemala nangamba yangamba enjala tekuluma konze nnuma. Kankwako ku mmere yange eno waliwo eyafiseewo. Ngendo lengeramu ekifi. Ngendo okulaba nga kiringa ekigodo. Ekigodo naawe okimanyi. Ne mugamba wengo akatogo bataddemu ekigere ky'ente wafumbye akatogo ka bigere byante. Anyama konze bweba nyama. Eno mbizzi kino kigodo. Amaze okulya. Siso ngandidde. Omusajja wange nali nafumbira omusajja Munyarwanda. Talina bugumiikiriza nga nkaka omukwano. Abati wantu bonali ntunna mwana wa ssebo. Omusajja talina ntulugunya kumalako langi. Yabeeranga ebweru nga ntunnanga omuntu ate nga ne ssente teyazimpanga. Naye kaakati ondabe bwenfaanana ninga bwa 87. Tuli powered by Sozo Properties. Sozo Properties bagula ebintu ebikozeeko ebyomu nyumba, restaurants, gym, saloon, properties nga amayumba n'amataka saako n'emmotoka nga bikyali mu mbeera nnungi. Basanga Bakyereka Kamuli Road n'ennamba z'essimu nga woozaba ku Facebook Sozo Properties obeera bafunye bulungi nnyo. Omukyala Mariam Massa, mukyala muyimbi, mukyala muzadde aliwo nnyo ku lw'abaana azayamba abaana mu nteekateeka ez'enjawulo. Munoonyeko ku Facebook page ye Mariam Music, YouTube Mariam for Children. Atere ebintu birenga bikutambula bulungi nnyo. Mbanjulira abaziwa and Sons. Ziwa and Sons wa suppliers bebikozesebwa mu kisenge okuli blankets, pillow, bed cover, amasuuka, towel, mosquito nets ez'omulembe, closets, omugende engoye, ironing boards, n'ebigwa mu kkowa eryo. So gwe essomero, ddwaliro, NGO, hotel osobola okubeera ng'obanoonyaako ku Mukwana Arcade oba basobola okubeera nga bakudelivalingira ekyo ky'oyagala mu budde bwennyini ate okulaba ng'otambula bulungi n'omulembe. Ennamba z'essimu nga woozirabawo saako ku social media platforms zaabwe ez'enjawulo Ziwa and Sons ku lw'ebikozesebwa mu kisenge eby'omulembe. Nze lujja omulungi atulaba kubuuzaako era n'enkobaza okuba ng'ogoberera programu zaffe ez'enjawulo. Programu y'olunaku olwaleero tugikoze mu mbeera nti akasana kagenderedde, enjuba egudde, naye tewali kyakkola bwe budde bwe tusobodde okubeera nga tufuna olw'embeera nti bannaffe babeerayo bangi nga bayayaana okulaba nti ate tuba omukisa okubeera nga batunulako mu kamera zaffe babereka ate engeri gye batuusa eddoboozi lyabwe eri abo bekikwatako mu mbeera ey'okulaba nti ate bayambibwamu wano ne wali mu bijja bibasoomooza mu bulamu bwabwe obwa bulijjo. So wano wendi era ngenda kubanga negattibwako omukyala ze nga ndajanira bino mu mbeera nti twali twogerera ku ssimu naye obudde bwe buno tusobodde okuba nga tufuna nammwe musobola okuba nga mumanya emboozi ye naki ekigenda maaso mu bulamu bwe. Nsanyusa okulaba nnyabo. Kale ssebo. Ogamba otya? Gyendi bwentyo. Nkusanze oyoza. Onsanze enjoza munnaayo obudde buno bwenjoza. Anti emisana nga bw'omanyi ekisiibo basiina bulungi maanyi kati kastanva buno obudde kale mbaamuko ne ku maanyi ne nga akanjoze zinakalenkeera. Ogamba otya? Wendi bwentyo nga bundava. Amanya gwani maama? Nze Nasejje Masitullah. Nasejje Masitullah. Neddira musu. Omukyala Nasejje Masitullah obubaka bombadde mbufuna ku ssimu obw'enjawulo katono nnyo tukubiremukko kiki obulamu bwo bugamba kiki ekisinga okutawaanya eno mu mbeera gy'owangalira? Ekisinga okuntawaanya kale nafumbirwako naliko omufumbo kuba kanjogerewo nti okuba kati sikyali kaakati okubeerako omufumbo nafumbirwa omusajja n'antawaanya. Musajja yanjiganya nnyo nga bw'okiwulira mu mbeera etali emu. Omusajja wange nyenda kugamba nti yali akolera bweru naye ng'era tampa buyambi. Yakolera mu nsi ki? Yasooka kukolera mu Haiti n'avaayo mu Haiti n'agenda e Dubai. Kakati bwe yagenda e Dubai ng'akomawo emyaka 2 ng'akomawo naye nga takomawo yadde n'ekikumi. Okiraba? Ate wagenda ku kyeyo adda naye nga talina ssente ate kakusanga ka bizinesi okoze kagamba tokakola. Abasajja balayika bakwana, abasajja bajja kukwana tokweza kukola ng'akujja ku kyokola. Paka bwe nanyigirizibwa naye ng'era ne bwe nnoba nenzira ewaka era bamala ne banza kuba omusajja yali mukambwe nnyo nga bw'okiwulira. Omusajja yakukimayo ewammwe oba nga abafamily bakuzza mu bufumbo? Bwankimayo ng'alwanirayo kati bwe nanobanga ne ŋŋendayo nga baŋŋamba ddayo omusajja we ajja kutukubira eno nga bamala nga nzirayo ate jjukira abaana mba nabaleseeyo nga sirina kyakkola. Kati ate olwaddayo guno omulundi ogwasembayo gwe yankuba kuba yankuba bubi nnyo
nazijjamu n'erinnya eno yali ŋŋuumi gye yakutula ŋŋuumi gye yankuba wano nankutula erinnyo yankuba bubi nnyo namala nakubira abayi waffe essimu n'abagamba mumaliriza n'ate ng'avudde mabega ng'agamba nja kutta kukuba omulundi ogwo yakkuba oli wammwe yankuba ndi wuwe ng'omaze okukomawo mu bufumbo nga naye yakadde okuva ebweru kati twali tufunyemu obutakkaanya n'ennoba muganda wange nanziza bwe yanziza omusajja kwe kunkuba ekiro obutakkaanya bwammwe ebiseera ebisinga obadde bukuleetera okunoba bwalinga buva ku ki okusingira ddala yalinga tampa buyambi ate nga tanzikiriza kukola ate nga oba nkugambe ntya okumanya okubeera nga oli mu njala empitirivu omusajja n'akukako omukwano okitegeera kankigambe kukukaka kuba obudde obwo omusajja wange nali nafumbira omusajja Munyarwanda talina bugumiikiriza yali talina bugumiikiriza yadde ng'ankaka omukwano okitegeera kakati era ekyankubisa kyali ekyo yaŋŋambako ekiro ekyo ne mugamba ndi mulwadde nagambye omusujja gunuma n'ogaana okuntwala mu ddwaliro n'alyoka nkuba ekikonde mu lubuto kati kyesaategeera nti bwe naamuddiza agenda kunzita kati nange kwe kumuddiza oluyi bwe namukuba yankuba bubi nnyo katanzite nennoba ne banziza kati ate okudda nafuna lubuto lwa balongo olw'oyo omusajja era y'oyo abaana babeera nenfuna olubuto lw'abalongo n'atandika okunzirukako omusajja ali waabwe eyo mu lukoola gy'abeera mbw alima n'atandika okunzirukako nga ndeka mu nnyumba mu buzibu olubuto ne lukula omusajja nga tabeerawo nga nzirukako naye nga banneiba be bannyamba ne bampa ku kyokulya kankugambe ekintu ekyentiisa nze neiba yafumbako n'embizzi n'agimpa nze Masitullah nemala yaŋŋamba enjala tekuluma konze ennuma kankwako ku mmere yange eno waliwo eyafiseewo ngenda olengeramu ekifi ngenda okulaba nga kiringa ekigodo naawe okimanyi ne mugamba we akatogo bataddemu ekigere kyente wafumbye akatogo ka bigere byante annyama konze bweba nnyama eno mbizzi kino kigodo nga ndidde naye ng'ekifi sinnakirya naŋŋamba nsonyiwa naye nga ndyeyo si mbizi naye sobola kuliisa mbizi mmanyi oli musiraamu namugamba sigenda kulya mmere kale oba ogitidde gireete kati ate omulala eyanfumbiranga emmere nga ŋŋamba bw'abanga agenda fumba akavaake nga ŋŋamba olinayo ebitaano tuguleyo mukene anti zino enva ezaffe togenda tojja zisobola naye nategererawo nti eri entamu efumbye mukene yefumbe yegendye yasiise embizi okiraba nembeera mu kunyizizibwa okwo okw'enjawulo nentuuka okuzaala omusajja nga tampadde yadde ennusu 10 nalina kimanyi twamukubira n'essimu nagenda nakimana muganda wange ku muzikiti lyali kisiibo nga bali mu nnaku 10 ezisembayo ne mugamba omusajja mukubidde essimu nyamba oyogereko naye oga Katonda mugulu ndi wano eno mu Kisenyi ngenda kuzaala abasawo bangambye ngenda zaala naye siina bintu ku ssimu mulawudi yagamba nti abeewamwe tebasobola kugulira bintu tebasobola mbadde nabo babama b'abaana abo babazaala mbadde basinga omusaayi omungi okusinga kunzaaya kufunisa olubuto bagule ebyokwebikko bikka abaana yasindika emitwalo gyali 5 yagisindikira ne yiba oyo yanfumbiranga emmere esimu yange ngeringa etagendako ssente bwe yasindika ssente oli naye bwe mu kuzisindika yagamba yasindika kulongo namba yali nasindisa zaggula kabulangiti ate tezaatuuka noyita mu mbeera eyo muganda wange n'agamba guma tokaaba togeza n'okaaba naye ng'oyinza obutakaaba obusungu nga bwazze kuba olubuto tebakaaba naye obusungu oba n'obusungu okaaba nembeerawo ne tuzaala bulungi nnyo Katonda n'ansumula bulungi nabazaala bulungi okiwuli muwala na mulenzi Katona 2 we bali ku bano betulaba bazannya buli wali eri omuwuuyo kato wuuyo ebana batowe batyo babanga kyabo ba mwaka gumu kati n'emyezi 11 gwokutaano 28 baweze emyaka 2 munaba akimanyi nti wabazaala akimanyi bulungi twamukubira essimu namugamba tomukubira essimu namukubira namugamba yebale Katonda yebale musumulula kyekyokka kye yayogera yali azzeeko okubalaba nedda namala ndowooza omwezi mulamba n'alyoka ajja naye yadde akagoye yadde akookole yadde kasukali nali wa muganda wange nga bw'omanyi bw'onoobeera ewa muganda wo
embeera nenyigirizibwa jukira nze kale oba nkugambe ntya eno mama wange yanzaalayo nzekka okitegeera mama wange yanzaala bw'omu mu nsi teyayongerayo mwana mulala nti gundi wuuno yenze gye bali bakuyambako mwene embeera kitono era noono yali anyambayambako wuuyo akedde kunkubira simu mbu ababbi bamuyingiridde mu dduuka ne babba buli kimu ne firiji ne bagifulumya nabadde mmusabayo omutwalo nfuneyo ak'okulya n'alyoka mpaaga amawulire nange amaanyi ne ganzigwa munnange nembeerawo ekyavaamu nenvaayo ewa muganda wange neŋŋamba kanzire ewaka ewange bwe nadda ewaka ewange abakazi ne banyamba bambi banyamba abeemerirwano ne banyamba nembeerawo n'abaana nga bafumbira obuugi bwa muwogo nali ndi ewaka omusajja munnange najja omusajja bwe yajja ne muganda wange omu yali amaze okunkyalira zze muyisa olwo annyambeko mu mbeera eno ndowooza muganda wange yajja leero omusajja enkeera najja omusajja enkeera lwe yajja bannange byakatonda bizibu ya rabbi yali ali awo tuli awo njoza na bintu nkola mirimu gyange naseerera ku ttayiro nenkuba akatamu k'amata nali nsiimuula ne kalyoka kanjiikira ezo enkovu oziraba gwe mugongo gwonna bwe guti n'ebbina lyonna amata ganjiikira naseerera n'engwa nti akatamu tekaava na ku stoovu kasigala kanfukirira n'ennyimuka nziruka ekiwalazima neyiira amazzi nenzirawo yali agenze ku taapu kuleeta mazzi nenzirawo nengwa guno omukono ne gusowokayo eggumba joyinti eyo giraba ezanyisa waliwo eggumba bwe liti lyasowokera eno neŋŋenda neneeyira amazzi nenzija nengaba muganda wange sika omukono naŋŋamba gubadde kiyagenda olaba wano waliwo ekinyata omukono guwanvuye n'agusika n'asooka akutula mu kutule ne mugamba nyamba osika omukono n'asika omukono n'agamba guno tegwetaaga sika yakwata mukwate n'anyoola n'ateeka munda yagunyoola ati ne gugira kukukukuku ne gudda munda napookya n'omukono kati najja leero enkeera omusajja n'afuluma ssaawa 4 za kiro n'agenda na guno gwakataddanga ne muganda wange oba yeekubira simu ng'alaba tewali kyakulya naŋŋamba bbaawe amuyise neesigala n'ebiwundu nga bw'obiraba nina abaana abawere baali ba myezi 2 nina omukono nabonaabonera mu nnyumba paka bwe nalaajanira muzeeyi n'aweereza muganda wange n'aleeta emmotoka bantwale mu ddwaliro banzijanjabe ne banzijanjaba n'empona ne omwana wange n'atandika okulwala ne mukubira essimu ne mugamba omwana mulwadde yaŋŋamba ebyo bye wayagala ne mubuuza biki bye nayagala okwagala omusajja atategeera naŋŋamba ebyo bye wayagala gwamanyi kati oŋŋamba nkole ntya nze ndi wala munnange n'enguma neŋŋamba bwotyo bw'ogambye mu nnyumba munaye buli we natambulanga ng'atunda ebintu nga mwasigalamu ekitanda kyali kinene nnyo bwe kiti nga baŋŋamba tunda ekitanda ekyo bajja kujja funa ssente ezikuzza ewamu twali Seguku ekatale kaakati munnange nga ntunda kitanda bwe natunda ekitanda neyangula nga banyi nga bagula amagendo bagayita magendo abo abatugulako ebikadde nga ngulako obusente bwange nali tuteeseza emitwalo 5 mu 7 yampaana mu 7 naŋŋamba endala ajja zinsindikira teyazimpa nenfuna ezinzija ekatale paka ate kakiri eno wa muganda wange oli eyandikayo nembeerayo gye nasinzirireyo ekakiri kuba obusente nali nkola ki mbuyina neŋŋenda ekagoma nentandika okupangisa ekagoma mukatale kaali ka mitwalo 5 kali mu mazzi bulungi bw'oba otegeera obuyumba obwo okafuna otya natambula kati bwe natambula ekagomaawo nali mpitaayitawo nnyo nendabanga wali bize neŋŋamba nange bwe naba ntaddewo ka bizinesi wayinza okunkolera nga ninamu ekya bizinesi kuba nina okulabirira abato munnange nga nteekawo obutooke teekawo ennyaanya bino ebyokadeeya kuba bwe namala ogifuna ennyumba nentwala ebintu neŋŋenda nasasula emyezi emeka 2 kuba sente zizaali zikomaawo nentandika okukola nagendera mu biseera byali bya oba ye Krismasi bitegeera ebyo nensooka ntunda ennyaanya nenkolera mukwamda bwange ennyaanya nenkolera obutungulu nga wabuseere naye ennyaanya amatooka ago byankolera nnyo nakati nembeerayo
naye omwana bwe yatandikira okulwala Kato alwadde Kato yalwala pneumonia ne tujjanjaba batwanga ebitanda nga buli lwenzire emali ebe yonoonese bwe nkola waliwo awo kabanka bwe nzijayo kasente bwe nziramu nenkola nenda okudde emali ng'eyonoonese buli bwe batwanga ekitanda kati ogwasembayo tuwa ekitanda nva ku kitanda nzire ewaka enkuba yatonnya kyoyo omumanyi oyo atacha enkuba yatonnya enkuba ketonnya ndi ku kitanda batusiibudde nalinnya piki ngambika mwana nga nziraka bwe naddeeka jukira bano mbambalekedde banneyiba bwe nadde ewaka olunaku lwe nasula mu nnyumba akayumba ne kayiika ekiro ekyatuyamba akayumba bwe kayiika tekayiika nga kadde eno gye twebase kayiika kadde eri saidi endala Allahu akbar nenzukuka nenkuba ku ndulu ne bajjayo abaana abaneiba ne baswa n'abaana bikoze bitya ne bangamba ati enkya yiya magezi gaddako olenyumba egwa gwobanja landirodi oba landirodi nga yakubanja nga landirodi yamanja tuli mu covid tobimanyi landirodi yamanja nga yatabuka naddagwe byakweka nga byakwekaza mwekaliza mbwekaza ngamba kati nno nga nange nekaza bwekaza ngamba kala anafulumya n'abalongo bange banamulaba bwaswala kumba nga asobola okufuluma okugwa kw'ennyumba kwayamba landirodi gwomuviira webale nnyo akayumba bwe kayiika nga abaana babatwala ebweru nga basula baneiba nga nange bangamba jangu webake tulowooze ekiddako nga akayumba ku makyankeera nga nkakuba ebifaananyi bemya n'ebintu byange n'abaana nga mpeereza ku Facebook nga mpeereza emikwano ku WhatsApp mu group Facebook oteeka ku mukutu kyogugo ogwange kakati olontaddeyo akafaananyi ne ku WhatsApp group abaana nina Kasana group nina Victoria High School benje nasomera ngamba weereza abaana be nasoma nabo abamu bali bweru abaana nasoma kyenkana ki nasoma paka senior 6 nengenda ku college mukyala muyivu otyo kuba nagimalira Kasana Town Academy 2007 nengenda ku college bwe nagenda ku college nensoma ekyalaani kyalaani sakimalako muzeeyi teyalina sente bulungi naye nali njagala kye bayita ekyalaani nga njagala bya fashion designing okitegeera wagezaako biiga nakoma ku by'abaana bino naye era okumanya ng'ekyalaani nali nkyagala nze bwe mba n'ekyalaani nkoppa kuba nali mbaddeko nakyo ne kyonooneka bwonoonese nkoppa ntunulya lugoye ne ndutunga okumanya nga kyanali kyandi mutwe nga mpulira nkyagala era bwe mba nakyo nkijjamu ekiramu kubanze nkyusa naga amasaati nga kyusa nengajjamu obugoye bw'abaana engoye enkadde ezo kuba njagala kola mukutu gwa ku Facebook nga bayina engoye enkadde tebazookya tebazisuula basobole obba nga bazimpeereza nze nzijjemu ekiramu kati then munnange bwe mbaweereza abaana ne bankolera ekyamagero abaana bampeereza sente olwo mmaze okuvaayo oli gwe naliwe twali tutuze wali wafunda ngambye ngenda sigaza ebintu gusooka otwala abaana ekyokulya banaalya ki abantu batya abalongo munnange nga ndeeta abaana wano wasenga waabwe ali awo wansi awo mulokole wansi awo nga mbaleetawo nga tubeerawo mubeera enzibu nga tubeerawo nalindi awo abaana Masitullah kiki akayumba tekakukubye oli mulamu bikoze bitya ndi mulamu kiki kati ekiddako nti njagala nnyumba sikyasobola beera wa muntu mbadde ew'abantu bannaye bampisiza bulala nze bandyangako n'emmere nembagamba leka mbeere nzekka ati kati ekyokulya nembagamba nja kuyiya naye leka nsule nzekka nina abaana munange nga bampeereza sente kwe kupangisa wali waggulu wali nansa naawawo kuhole faamu ku Kyennabweru hole faamu awo wansi bwe napangisa nga mbeerawo omwana nga addamu alwala Kato nga tugenda emulago nakongola emyezi egi emulago ng'oyambibwako olusenga yakuwa kasente abuwa saayambibwako yadde omuntu sigenda kugamba nti nayambibwako omuntu okuleka abaana ab'ebweru n'abaana be nasoma nabo be bajjanga ne bannambula bampadde ku ssente bambeererawo kale ne muganda wange oyo gwe nkugambye naye n'afuba nnyo bambi okujja nga nnambulalambula yafubanga nnyo hajati nembeerawo bwe ntyo
emyezi munange abasawo nabo ne banjagala nagumiikiriza saayina waasiwaasi abakazi banywayo enjaga banywa emyenge ne bavuma abasawo saabikola ate nga sina waasiwaasi nziraka njagala kudda waka nagumiikiriza nzijanjaba omwana nenzijanja kuba twagenda fembi kati ngolo tulwadde omwana mulwadde nange ndi mulwadde tibbi nga atuluma tibbi yatuluma munange nengende mu ddwaliro nemalayo ebbanga abasawo ne banjagala ne bambeererawo kwata nemala ebbanga nenzire ewaka landiroodi nga mukambwe mulungi olwabanja emyezi ngemeka olwo ng'ayingidde emyezi 4 jakubanja alla n'alyoka ajja naŋŋamba njagala halo nti gendi gyoli ekanzijekaawo nti kaali bwe yajja yatuukira mu nnyumba ebiseera ebyo enkuba yatonyanga nnyo n'ayingira waŋŋamba tolina musajja n'empale yange konze munaye empale yange jini njambalira mu sharia kaakati kulikayo mu ddwaliro ng'olabye n'omwana kati tukoze tutya konze Landiroodi tukoze tutya njagala nti ssente oyina ebizibu nange nina ebizibu ani agenda oyamba munne Nze Landiroodi ngumiikiriza ngenda kuwa nina akasente kensuubira wallahi nga ate nga ndiyina njagala aveewo agende puleesha eyo ekole ki ne mulimbalimba bwentyo Landiroodi naŋŋamba kati nkwadde wikisezi ng'ennyumba yange bw'oba togisobola ogifulume amasannyalaze baganzigyeko ndi munzikiza nina abalongo abo nina abaana abato Landiroodi andi bubi omanyi kapuleesha ako okayitamu otya nkayitamu nno ntya nkwata ebintu ngenda mu kyalo wali senga w'abaana nga numba senga w'abaana nga ŋŋamba mukubira esimu amba jangu nja kuyambayambako bikoze bitya kale tulabe embeera endala nina muwala wange yafumbirwa omugagga ajja kuwa ku ssente munange nga ngenda mu kyalo ebusunju awo bwe natuukayo nga mbeerayo nalwayo nno nenkongolayo emyezi egi bankyali eyo yakava ku kitanda obadde mulwadde olwekyalo kulima saalima bamanyi simanyi kulima kuba sirimangako sirimangako tesibeerangako nze mu kyalo mbeera omuyivu waaba obadde oli mu kusoma bitabo era twakulira waawula kuba muzeeyi waffe yatundawo enansa naawo ku Little Muheegi muzeeyi waffe yatundawo naye we twakulira kati tetumanyi mbeera ya kyalo era yanyiga nnyo munange nembeerayo senga yagenda kuziika ewali omusajja yavaayo nemugamba kati olwo omusajja abaana nga olwo amaze obbatwala nga mugamba jangu n'abaana abo bandabeko akati senga oba omusajja yamugamba biki abaana yajja nabo nga mugamba baaba abaana abagulire engoye abagulire empale ez'omunda abagulire n'engatto wiiki emu bamulabeko bamale obazze kamugamba nze ataata kola nze gwagamba ebyo nga yakola kati nga mbeera n'abaana nga ŋŋamba twatali tugenda bisaa bya Christmas nga nfumba bwongo ŋŋamba bano nno olaba bafaananye bati nga balina kitaabwe tewali mulamwa ate jjukira olukoola nti abaana bange obbakwata abantu kale Katonda ansonyiwa okukyogera bwe ntyo olukoola otegeeza ki kale mu lukoola nti tomanyiyo mu lukoola wabeerayo balunzi balaalo be babeereyo Banyarwanda balunzi beeyo kati otunaano ne wano nga talente njereere teri yadde akayumba abaana egyo muli gye bali maama kaakati munayisenga olwabandeetera abaana ng'alyoka munyiivu nnyo bagambye abaana bwoba obatwala ogenda ku poliisi osayininge ate bwoba obatwala toddamu kulaba ku kikumi kye abadde takimpa mugamba senga munayi pulogulaamu yaffe tombulya nze siri senga w'abaana bo kati nno kankugambe amazima osobola okweka ekyama konze senga nsobola kweka ekyama oli mukulu ekimala osinga n'abaana bange obukulu njagala okweka kye bayita ekyama baawo bamulonda bulonzi bataata baffe si wa famire yaffe mu lutalo bwe bamulonda ate nga naye yaŋŋamba bamuzaala yekka taata we ne maama we taata we n'abula yali musirikale bwe bamulonda n'akasajja kaako tekalina mpisa kalina empisa embi kyova olaba nga tebakaagala eri amunyamu kye katukozemu kufiirwa akasajja kakoze olutalo ne kagoba abaana beewaka ne bakabagoba ku lugya kaakati nno nnyabo baawo tebamusinze siri senga w'abaana bo era toddamu okumpita senga ate abaana tobajja wano yali anywamu neŋŋamba kati senga onywa otamiira oyinza okunemesa okugyawo abaana n'enfumba bwongo yasula nvuma ekiro kiramba
nenkera ku makya nenkola kye bayita emirimu nentegeka abaana engeri bwe yali atamidde n'atambula n'agenda bwe yagenda nenfuna chance ejjayo abaana nentandika nengamba kambeere n'abaana bange kubeera nali mbadde nabo nembonaabona naye ate nembamuwanga banyiri abaana bakoma bufaanana bubi nnyo yabaleetera mu ngoye tezitegeerekeka nengamba akantobe n'abaana nentandika obbeera n'abaana kati manziro olwonziruse ewasenga nkomawo landiroodi kwa kumakya n'obukuba bwali butonya nangamba muwala obadde wanzirukako webale okomyewo kakati kyenkusaba mu nnaku ezi ng'ompadde ansa okufuluma ennyumba oba okugisasula myezi mingi nnyo nze abaana bange badda ku masomero n'alya ggwe konze landiroodi saagala kumanya saagala ngamba abaana enkoze ntya angamba wayi kanetulise nkubire muzeeyi essimu yeyanzaala jjukira muzeeyi waffe mukadde takyayina ssente abeera waye muzeeyi abeera nakaweeyo kati nga mukubire essimu mama gyali ne mama wange yafa tata naye abakyala gye bali bakyala muzeeyi mbeera ogimanyi eyo wazaalibwamu mbeera eyo ogimanyi nga mukubire essimu muzeeyi bwe namukubira essimu muzeeyi mbadde njagala ku ssente era ndiroodi angoba mu nnyumba insha allah siinaawo ssente naye nja kuwa katulabe ngumikizamu ennaku 2 bwe zaggwako kulukulu muzeeyi olw'eggulo landiroodi nga bwajja bwanvuma nga muzeeyi agenda kuwa ssente oba nkuwa ennamba ya muzeeyi nga njogera ntya ne muzeeyi we bweyogera naye kuba yakuzaala muzeeyi kyavamu ne mugaa landiroodi atufulumiza ebweru ebintu biri bweru enkuba abaana ebakuba kumbe mulimba njagala asindike ssente ngenda kufunirayo emyezi 2 naye lwaki togendako eri mu kyalo eri banne wali obuyumba obwalayisi n'obeerako eyo ne banno naye nga tewaliwo mbeera egamba nti oba tisiti jangwe kakomaweeka olw'embeera yonna gyosiyitamu muzeeyi ewaka waaliwo nkugambye eno ku ennaasa naye wali amaka manene gaali manene nga kuliko ne boys quarter era embeera yatukubakubanga ne tugenda ne twebaka n'omala n'osinzira n'oddayo okitegedde naye yatundayo eri gyali apangisayo opangisa aliyo n'omukyala ate mugole alla nansonyiwa okukyogera kiyinza obutamuyisa bulungi naye apangisa bambi muzeeyi ate akaddiye embeera yakyuka siyeeri Butambala naye tetwakulirayo era ne bwogenda bakubuuza oli mwana waani gundi ng'ofaananyi mwakola emikolo naye otatuyita bayogera ebitakwatagana nga kumbe si yeggwe kale obitegedde oli mwana waani kozi ova waani ebyo tetwakulirayo muzeeyi teyatutwala nnyo eri olw'ensonga ezitali zimu okitegeera kakati awo wennyini mukyala Nusura olw'obudde puroguramu eno mukyala Masitullah olw'obudde manyi nti ye puroguramu yaffe esoosa okukolebwa ne tugitandika ng'enjuba egwa ne tutuuka ku mataala nga ye mugiraba emboozi yo mpanvu naye nja kusuubiza abantu tujja kwongera okufuna ebitundu ebyenjawulo mu budde Katonda baana batusobozesezza manyi nakino Katonda yakikozewo ati ne kibawo ekiti ne tubeera nti puroguramu weeti tugikozeeko ko nayo mu history lw'ensonga oyina erinnya Masitullah nyina ssenga wange Masitullah ova Butambala nva Butambala wasiibye nasiibye ffenna tuli basiraamu ate tunasiibulukuka ku mataala gano emmere njijja eri ku muzikiti gye mpa abato ne balyako ate era gye balyako n'emisana njijja ku muzikiti kati obudde buno era ne bwengendayo tebagenda kujimba obudde buyiseeko futali wa leero nja mmukuwa tebagenda Katonda tusobozese futali wa leero nzajja mmukuwa mpola twetegekera okusiibulukuka ndowooza wano kale ate naffe tuli mu kumenya tteeka tutasiibulukuka mu budde tuba tumenya tteeka just mbulirayo kitono nnyo tusiibule abantu ate batulindirire mu kitundu ekiddako ennyumba mwosula kati olwaleero kati muzeeyi bwampa emyezi 2 nenzija waliwo mukwano gwange yangamba waliwo eyasenguseewo genda landiroodi mulungi nnyo biki nga nzija bwe najja nga ndaba omukyala aliwo gwe bazirekera nga teyampisa bubi ng'akubira landiroodi nga mugamba agenda kuleeta omwezi omulala mu bbanga ki nga mugamba mu wiikisi 2 naye mu wiikisi 2 aga Katonda nali mulimba nga banzikiriza nnyingira nga nze nfa kimu kuyingira nga nnyingira bwe nayingira ennyumba nga mbeerawo
Kaakati wiiki 2 zigwako landlord ajja ngamba sente ziri wangamba wiiki 2 nze sikutegeera ne mugamba landlord bampeemu wiiki emu omwana mulwadde olukatazzeemu munange nangumiikiriza ne mugamba mu wiiki 2 ngenda kuwa sente naye kwa wiiki kati wiiki 2 zinagwa buli kaseera wiiki 2 nangamba bagambye sente meka ne mugamba emitwalo 17 naye ne landlord andi bubi nangamba enkyaka nkusindikireyo akasente akatonotono tulaba ate embeera endala kati bwe yansindika emitwalo 25 jjukire sente ezo zijja sirina kyakulya omwana mulwadde landlord namusuubiza kaakati kyenakola nensooka nsasula landlord nkakanye pressure ate nenyongerayo n'omwezi ogwokutaano okitegeera kati ate enkeera omwana alikolo yasula bubi nakeera ku makya nga nkwata muwala wange ng'ono omulala mulekera banneiba nga tugenda emulago baatuwa kitanda kati mbadde naakadda nkonektinge naawe nga naakadda nga bintabuseeko mbeera nga si nnungi abaana beetaaga okulya jjukira eddagala erya TB twalimalayo naye tuli ku privation naye eyina amaanyi yeetaaga okunywa bakugamba nywa nnyo toyina byowa baana lya nnyo toyina byolya okiwulira kwegamba embeera ng'enkaluubiridde neeraliikirira omwezi gugenda kuggwako ngenda gukola ntya neeraliikirira abaana bagenda beerawo batya ate by'abaana obimanyi abakulu nga bo batandika ebibuuzo byabwe nga bwe nabigamba maama leero tetugenda kulya yidi konze lwaki mumbuuziza andi tulaba toyina sente emmere ogijja ku muzikiti konze insha Allah tujja kulya yidi musalire nnyo omubaka Allah ajja kuleeta tujja kugirya pozo wamo ina abaana bameka nina abaana bana nina abaana bana babiri n'abalongo nina abaana bana ogambye TB muri ku treatment prevention tuli ku prevention okubeera nga temusiiga kiba kitya prevention ebeeti bwe mumalayo eddoozi ya TB baba waline eri preventing obutaddamu kwatibwa TB olitegedde kati lye tuliko nemwewulira mutya kati mumuli okwewulira tetwewulira bubi naye byakulya kati bye bituteeka wansi omwali twalibadde kati tulabika bulungi kuba obujjanjabi twabufuna naye okulya kuzibu okunywa ebyokunywa abaana basula banywa siyina byakunywa ebyokulya siyina kwegamba embeera eyo oba ogitegeera okubeerawo okootera kukola biki gwe ng'omuntu essaawa kati siyina kyenkola okuleka nga bwe nkugambye nti nkozesa omukutu guno nenfunayo kyensaka kakati abasiraamu bwe ngendako ku muzikiti nendeeta omuceere ogwo gwe nkugambye gwe ndyako ddaaku nensiibulukuka ne balya ekyeggulo ogusigadde nenguteeka mu bokisi nensaaniika bwe nsaaniika ne bagulya ekyemisana gwe kati balinde olwo banywereko obuugi buno bwenfumbafumba ate balinde era bwe naleeta omuceere olw'eggulo kwemu landlord essaawa eno gw'omubanja omwezi gwayongera nze mubanja guli ogwokutaano naye nagwo gundi mbwongo ngamba bwengusuliramu asha sinafuna kyakkola kwegamba ndi awo ng'era bwondaba kirungi ogambye nti ekyalaani okitegeera nkitegeera saakimalaako naye nkitegeera bulungi omanyi olina engeri gy'ogenda okukozesaamu engoye enkadde nsobola oziyiyayiya nensobola okubaawo kale kikulu nnyo ekyo amanyi emboozi mpanvu nnyo naye nga ye mbategeezezza nti obudde bwe tutambuliddemu okusobola otuuka ku mukyalo ono bo butukuttemu olw'embeera nti tuba na bingi nnyo nnyo bye tukola ate era nyongera notegeeza ne bannaffe abalala abali eyo nti buli omu tugezaako tuliikinga ku ssimu zaffe si nti tuba tuganye buganye otutuuka gye muli just ebintu biba bingi workload bannene programs tuba na nnyingi naye katonda gw'abasobozeseza omanyi bino birimu n'omukisa katonda gw'abasobozeseza omukyala ate tansuubira naye nzijidde ku mataala okulaba nti ate katonda yamanyi lwaki ansindise nzijje nkole ne programu y'amataala tulabe nti ate omukyalo n'atuusa eddoboozi gye muli so bambi nsaba awo wennyini we tuba tutandikira tubeeko engeri gye tuyamba enamba zange z'essimu we ziri awo musobola okubeera nga ate mumpeereza obubaka balina kyonna kye musobola okuba nga musindika mu kuyamba ebyokulya mu mbeera y'okubeezaawo famire eno n'embeera ey'okulaba nti ate omukyalo n'afuna ekyokukola nakyo kikulu nnyo ono y'omulongo bano boolaba
bano ababiri zaala yadde n'ekyokwambala. Nze njozezza pampa kankubuulire mwana gwe nenkulaga omutumbu gwa pampa gwe nnina eyo njozanjoze ewe njimala ogikozesa nga njijjamu kasita ntambula oba ne ŋŋenda mu ddwaliro nkomawo ne njijjamu eby'omunda njinyika mu mazzi n'ezimba ne njijjamu eby'omunda ne njoza ne nkaanika ne kakala kati nsoosayo akagoye kuba nze saanika mu faliso nti abaana banfukidde kati okwewala okunfukira ekiro n'okukuula pupu ku buliri tekayo akagoye n'ensibako pampa kati pampa njozanjoze ate nga jjukira emyaka ogiraba gino omufaliso gwandibadde kati gufonyafonyanga n'ennyumba tosobola giyingiramu naye ennyumba yange ogiyingiramu terina muzibu tewuunya tekola ki nkozesa magezi ago ga pampa muganda wange yagampa naŋŋamba omusajja akuleseewo n'okola otya yoza pampa naye njozezza pampa kale emboozi mpanvu tetugenda kuba tugisusaawo wano olunaku olwaleero naye nsuubiza tujja kuddiŋŋana tujje tunyumyemuko oluusi tuyinza n'okwebuuza mwasisinkana mutya n'omwami naye ebyo binaaba byalulala ebyo byonna tujja bigattagatta olulala naye nga kyensaba kati kansabire eddala official abantu abambi tuyambe mu mbeera yonna tubeereko kye tumukwatirako tulina ensonga y'ebyokulya tulina ensonga y'okulaba nga afuna ekyatandikawo okukola tuyinza okufuna ekyalaani ekyo kuba tulaze nti n'engoye otunga n'ensawo ensawo zino ez'ebitengi nzitunga ne buno obw'abawala bwe bakwata obw'omuddiba nabwo mbutunga bwemba ne mashini yaabwo kuba ekyalaani ekitunga engoye si kyekitunga buli eddiba ensawo y'eddiba ekyalaani ekitunga osobola kikozesa nkikozesa n'ofunamu kyofunye nfunamu kyenfunye katusabe omuntu asobola okubeera eyo gwe n'otuwa n'ekyalaani kiramba kiba tekituyambidde ddala nnyo okulaba nti omukyalo ono ne famire ababeerako engeri gye bakyusa obulamu jjukira mbategeeza nti puroguramu zino nga tuzikola tutunuulira kukyusa bulamu bw'abantu si bagaggawaza ekyo si kyaffe ekyaffe kya kukyusa bulamu kulaba nti bwe tumusanze bukyuka ne buvaawo ne butuukako ku ddaala eddala ze lujja mutukkirize tugende tusiibulukuke n'omukyalo ono tumufunire futaali wabeere ow'abaana owaleero gwe tujja osobola okuba nga tufuna then ebisigadde tujja kuba nga tuwuliziganya ku namba z'essimu zaffe awo nga bulijjo tukikola tuwuliziganye ina kyasobola okuba nga atuwa MTN yaffe weeri eya 0788 50 1285 osobola okubeera nga naye obubaka obusindika bulungi nnyo then ne WhatsApp namba yaffe eya 0795 26 1060 nayo kyasobola okubeera nga nayo twogerezeganya mu mbeera ey'okulaba nga tulina kye twongera ku mukyalo ono oluvannyuma lw'okuba nti gwe wenna atulaba emboozi eno emaze okubeera ng'ekutuukako amanyi bingi nnyo betuleeseeyo naye ekikulu tutegedde omulamwa gwonna we gutambulira tutegedde ddala ekituufu ki ekitambulira mu bulamu bw'omukyalo ono akuma takuumira mpeera ate paka wetunasisinkana nsaba Katonda asaasire wetusiddamu okusinkana nga masanyu meereere ng'embeera ekyuseemu eri famire eno akuume paka puroguramu yaffe eddako.